Era nze lutalo namusonyiwa kuba nti musajja wange. Nze nange kennyini. Olina shojo mu bange. Egenda myaka egi. Women izidde bbiri zaakayitawo. Yali women izidde wa bbiri abiri. Wajijja kwani? Kijambu. Ng'owasasula. Ye, nazimwera na kupaka na siti. Ati ze sente zinagula sho milioni 10. Kati situnulide milioni 10. Envundu. Abo bonna bakuna kijambu baani bonna inasoka kubejjako. Banga bano bennyini bakijjambu baleetera obuzibu lutalo. Abantu ababanja lutalo sho bwe basalawo ne basituka ne bazibanja lutalo ayimbira emyaka 3 ng'asasula shows. Lwaki babba nnyo bakadaama? Baba bamisinga sex. Tebategeera. Omusajja atakola sex. Oli musiru, tolowooza, totegeera, ebimuwa senti z'omukazi muwa obudde, mukola lwenjagadde, totegeera. Abasajja mukole sex mutegeera okusinga ku ntegeera gye mulina. Eno gavumenti yandibadde yavaako dda naye mukola ebintu bingi ne mwerabira sex. Okay, tuli ku bajita kisa. Jako egundi yawo lebo. Okujjako kuliko logoyo. Okuleka kuliko logoyo. Tuli ku kisa wellness spa e Bukoto. Ndoza recently nali ne kujja kitonseera netwagenda jangu chichi deka abana balabe ngira tambula na amazide mpango omukyalo omuganda. Mama oli CEO oli bulungi lwakuba maama amazzi ampadde ganyo kuseno njagala mazzi gabuguma. Ayagala gabuguma. Teri gabuguma nga teganyogoga. Koje kitonsa kisa wana ekintu mukikola mutya enono ye spa o supportinga kisa o supportinze Karoka City o supportinze muganda we. So yeno spa je nali njogerako nga nine Karoka City mu interview eri recent yeno spa je twetwogerako ne koja kitonsa ku Mande. Oli otya lero naffe tuzze tutandika oba erutamwatamu twabe service kyeziriyo. Ningo oli bulungi. Service mwina kikachi. Service tuina sauna, tuina steam, tuina massage, tuina body scrubs, tuina ebyokulya, tuina ebyokunywa. N'ebyokulya mulina. Ndabye wali eri ekigere kya mutwalo. Balina n'ekigere. Ndabye enkoko eri akasupu bagimpaddeko yagumu 3 naye nnungi nnyo. Era wentuukira gye nsoso wuutako nze ndi wa nkoko. Prince nga wazi kutebo dina. Genga n'agasookawo ge mulabye. Genga asookawo getutolako ne tuwa abalala. Anyway, eno yespire Karoka City by the way guys. Nyenda gye balambuza after here mugirabeko nenga nkumyo na another episode with Koja Kitonsa. Nzesagoka. Koja Kitonsa ndowooza okusinziira leero simanyi wabuje tugenda kugana engege tuli mu spa. Ndowooza abana bo bulenzo no babuulira ekirungi ekiri mu kujja ne bakunyiga mu mubiri. Bulungi nnyo. Naye before tunagenda eyo omwana yatunze oluganda Koja Kitonsa. Nze nno nabadde. Yo. Yeah, my first look. I'm here with my brother. Komanyako. Manyako loco borracho. Alina nechetako. Manyako. Nguddewo ekigu. Ate gwo kyaki. Okimanyi nti yamenyeewo ba gundi. Musuuza yakaba. Musuuza yakaba naga atunze oluganda. Taina gyatalo. Tujja tufuna baganda boys. Nabo ne bajja ne batunda oluganda kati mwafunyeewo kamenyo. Omwana wizo manizo bawanani bawa yani mukazi we. Enyala bawe ligenze. Sandra Teta. Era ekyo kyokulaga bulazi nti Uganda yagoyinze vairo. Yabadde ayigiriza abazungu oluganda. Simanyi obasa abasajja kabaka omulimu omwana gwe yakoze gwakutuuseeko ow'ekitiibwa Katikkiro omulimu omwana gwe yakoze gwakutuuseeko mena twagala muveeyo n'okusiima kwammwe. Basiime kyawo. Oluganda lutambudde. Ndi balina abaana abaganda balina ebisoko. Omanyi oluganda bisoko. Nekojja mubigambo byonna ebyo byalonze. Olulimi oluganda. Ekigambo era tekyabadde. Baade bajja lwawo kitegeera era dde waati. Kuda nti nno babadde bazanyofu nnyo nga balyogera. Ngamaze yabasasuddemu ku saaluuni. Yabadde mu saaluuni. Yadde mu saaluuni nabwo agenda bw'oba oli musajja muganda ng'oyogedde oluganda bw'otyo tukutadde. Kati kankubuulire. Kyabadde feya. Kati kankubuulire.
bw'obanga otunda kintu kyo ngayagala abantu bakimanye mu ngeri yonna gy'okitunzeemu bantu bakitegeera mu bubi oba mu bulungi. Ekyo kyadatunda yakisuubulawo. Kiwandiike yakwata kikwata. Kati okyasobola okugenda n'olibabuuza nga tebalimanyi. Era bamanyi nti mu Uganda eriyo akafo ke bayita ekyo kye yayogedde. Eriyo ekintu mu Uganda. Eriyo ekintu nga mu Uganda, bw'ojja mu Uganda n'onoonya tribe y'Abaganda n'ayogera ekigambo ekyo nti yagambye yadda agezako promotinga ettako. Era yalyogedde bulungi kati musaza mwawangaalira ekyo bamaze okitegeera nti mu Uganda gyekiri. Twali ne ku National TV era ne wabeerawo MOP agenda n'atukubake munne ng'atudde awo. Namugamba nti lutta maguzi lutta manege. Obunno Obuganda tuyozaayoza okusomesa olulimi Oluganda era ekisaakaate naki n'entanda ya Buganda. Abaana baabo baginywezezza naye ekintu akwati kale ku kiri oli naye oli yesi Muganda sijja muneza ye ade azannya byabufuzi bye. Manyi munnange basobola okuyita ku pano ng'ebigenda mu maaso tobimanyi. MOP yadde tamanyi bigenda mu maaso ye n'ayogera bimusanyusa. Babadde boogera ku bintu biruma ggwanga nga ye alinamu ebisinga omumusanyusa nga bye. Badde boogera ku bantu bakubye bantu kawempe. Anti biruma ggwanga ye mu biruma eggwanga talinaamu kyamanyi. Amanyi bimusanyusa kyova olaba yaddidde n'akubawo ekira kyagenze vayiro kiyinza n'obba kyakoze message nnene ku yayogeddwa era ekyo kyasinza bulungi nnyo okusinga okutangaaza ku yadde byogerwa kaba baleetanga bazze dayivatinga budayivatinzi. Era abo tetwetaaga nabba wabudde kati gw'osaasiramu busaasizi baana bamuvaamu baana bakodomi bagenda kumuwasiza baana bazadde abo b'osaasira nabantu ki babeeramu mu environment abo bokka be tusaasira ye ng'omuntu takyetaaga busaasizi bwaffe bwatyo bwafaanana. Nakyalina ngamba Mukama Katonda bonna tukyalwana na wiza atuwadde eddoozi noona atuwadde kati oyo naye omusaasira busaasizi bazadde be nosaasira famire mwava wizo rehab gye bamutwala mu abaana bazadde tekola bamweri faalo awaaveewo bamweri faalo awaaveewo. Omwana yabuuza naye ddala buno bugaya rehab ekola tekola omusajja mulwadde ate kankubuulira obulwadde obwo obwetaaga rehab kizibu nnyo omulwadde okumanya nti mulwadde mwabala bamwe mutegeera nti mulwadde oyo singa yabadde ono singa yakamira empeka ennyo ez'ebutabika anti yo olutuuka nga bagikuwa tebasooka nakukebera ddala bakwese gwokola ebyekisiru mu society olukutuusa ebutabika mpeke. Nze natwalako ku muntu ebutabika nga nonyumya tonyumya olwatuge ne bamutujjako ne bamuwa empeke naye nga naye nze gwe bawa empeke siri mulala. Kikyuka kyamuweesa empeke kugamba nti siri mulala. Naye nga byakola ffe tumaze okuba nti alina kekyali kituufu. Kojja otegeka ebivulu bifuka tetunagenda kutegeka bivulu gundi nabadde osanze gundi Karokasiita kumande twali wano nga tugamba Karokasiita sagamba nti omusajja teyamulaba. Karokasiita agambye aŋŋambye kojja gwe sikulimba gwe nkubuulira mazima omusajja saamulaba ninga yaliwaawo nakugamba nze ku discipline gye mmanyi Karo gy'alina teyamulaba. Either alina ebintu biri ku kye yali alowooza yalowoozaamu nti bodyguard wa Bugembe aye kojja temukisussa. Karo teyamutegeera nawuli kye nateekako essira uwo musanze agambye eki agambye yali tamulabye ye yategeera nti aŋŋambye ekyo otusanze aŋŋamba kikalo agambye nze musanze agamba yali tategedde nti yeye teyamulaba. Alimba nze simanyi ati talimba kubanga Karo talina nsonga lwaki awala n'omuyimbi tagirina teyamulaba. Mulimu era nammwe abayimbi nze kambabuli kino ekintu muyige okwambala nga basita muyige okwambala nga weemuli muyige okwambala mwawukane ku bantu ba bulijjo
Mwefu nti muli basita muli baserebu nete mumanyi karakteriza basita balina kweyisa. Muyambala omujozi ng'ogwange low profile. Kitegeera. Kwenze kitonza ndi low profile. Nga bwenjagala ogenda tubwenjagala ogenda. Naye dayasi mu status gyotalimu. Okitegeera. Dayasi nziye kubyo mutijjo gizugwa ntwali agenda kuŋŋamba. Tewali agenda kuŋŋambako. Toyina bw'ogenda kugamba kakasa bantu nti kati nga Bugembe yalabika. Yalina identity. Ne guni efiki Gaza yalabika. Yali alina identity. Okitegeera. Kati ono gwe bataalaba. Twatuuka ne tumulaba ng'omuntu waki. Wa bulijjo batuuka ne bamulaba nga bodyguard waani wa Bugembe. Era muyiga okwambala bulungi nnyo. Gw'oŋŋamba. Ekyekyo. Services zonna weeziri wano tubuzeeko ng'Abaganda. Tubuzeeko ng'Abaganda. Gye tuli. Uli utya? Weddira ki? Weddira mutima. Ebintu bitambula bitya wano? Weyagala. Tubuulireko. Toyi mu kabwoti Red Liberty wagyerabiddeyo. Wani? Bode to bode. Tweyanziza. Batugabudde ebyokunywa n'ebyokulya wano. Naye buli lwotumye ekyokulya kaladala yekuleetera. Kaladala yekikuleetera naye nga nze mbabuulidde amazima. Ekituufu. Abayimbi mulabike nga basita. Omuntu aveerya ku recognizinge amanyi nti ono Kenzo ye Kenzo ekyakikola. Amanyi nti ono Bebekulu ekyakikola. Bebekulu akikola. Kenzo akikola. Bobby Wine akikola. Fikfa Maika. Kenzo yaletanga ne trends abana ne bazikopa ne batanga kwambalanga Kenzo. Abayimbi babaddewo ababikola. Ne kati abayimbi mwe mujja okuleetero kyawa bayimbi bannammwe nga mulowooza tebabalabye. Walaba nti Kalo ku mukolo ogwo yali alabikirira nga sita. Kati yali alina kumagamaga sita munne. Kubanga abayimbi bano balaba. However much balina emikwano. Naye alina waatajja kusanga kojja Kitonsa amubuukire. Oshegeera. Kubanga mu time eyo ali ku mulimu. Star. Kati ye yalaba ng'omuntu wa bulijjo. Nagamba mbonaabona kino ono. Ateekwa okubanga yamuyita bodyguard wa Bugembe. Kojja Kitonsa. Mweno wiki ku Monday tumala okurecordinga show yaffe twa recordinga Mudra. Agwibwako n'omusontwa. Batabuka. Omwana akuba enduulu mu studio beetwala. Okakasa nti gwe mu bintu bye walaba Mudra yali $3,100,000 ku nnyimba 2. Ne bw'aba yazirya omuwala akwate ssente azongere Mudra. Omwana agamba Mudra yamubba. Twandimwogeddeko ddi. Kyogereko. Twandimwogeddeko ddi nga Mudra tamusanze. Kati kankubuulire omuntu yenna buli yepositioninga n'abeera n'ekyamaanyi omulala kyamwagalako. Gw'olina okujja okkisasulira. True. Sente zitalinaako sale. Tolina kujja mweyambisa bweyambisa. Kale bw'oba ng'ali omuwadde akwandikira oluyimba ezo ssente. Bw'oba ali omuwadde akupromoting ezo ssente. Ye brandi ye nga yiye wagisasulira ddi. Mulimu ebintu ebimu abantu era by the way ekyo kiwa abayimbi ab'okuyiga. Omuntu nga tannaba kutuuka mu class yo na mu level yo tomusembezanga mbulamu. Ate naye waliwo okuyamba. Mudra oyamba nnyo. Kati mulimu abantu otalina kukwata. Kujjukira mulimu abantu abamu nga bo Katonda yabatondanga bo tebalibeera basita. Ate ekifuula omuntu sita characters. Yajja tugamba yagala kuyimba taffe tumutegeeredde mu ntala zaalwanira ssente. Kyekiri kye nabaga nti omuntu kiri nnyo okwefuula nti mugagga nina nga tolina n'abandi kuyambye batya. Kati osanga muntu yali mutudde mu studio z'asobola. Kubanga era obustudio obutandika bw'asobola. Ye muntu yali amanyi ali ku muyimbi ali ku muntu azimba sita n'amutwala abasajja ab'amaanyi baba producer. Ba blessing one blessing ya producingira muyimbi ta training abayimbi gwe jangu nga kyogenda okukola okimanyi akukolere kiti zo zimanyi ayina muyitirizo ke ya one blessing walaba nti omuntu gwe yagiproducingira muyimbi kati ye Mudra yalowooza nti ali mu kuyamba muyimbi kumbe oyamba muntu agezesa mukisa gwe
ono simuyimbira tena wagenda kubeerera siteekyo ze nkikubuulira oba gyotyangoze kubanja sente ate notandika kunonooza ba exiboli ono ali mulaavu naye kyenkusaba Mudra toyokya omuwala ali mulaavu ayagala kugwa mulaavu na Mudra naye Mudra toyokya kati eyo kalakitaazi yoyo omuwala gyakulaze kikulagirawo lwaki talina mikwano lwaki aba yona gyavudde ng'anoonya Mudra kale eyo gyeba tewaali bayimbi kikulagiro talina mikwano tasobola na kukuuma mukwano ne bwe yandibadde nti Mudra yamuwa $3 ne kiba nga kye yasaba ye si kyalowooza kubanga okuzimba sita ekitone ennyo ng'ozimba sita tatandikangako n'okutuuka kitosa tubeeyo tumudisikaasingeko kyetaagisa $1,000,000 nga 10 kati nze nadde nina kye neebuuza mu birowoozo ebyange bw'aba akaabidde $3,000,000 giradieta gwasanga tagenda bafumita biso omanyi giradieta ze yakateekamu anti kati ate nga ne giradieta ate tomunamulyako nti akaabira nti yoyo amanyi kyayagala tagenda tukuba bukubi ate ye tajja kubakuba kola giradieta amanyi kyayagala one amanyi kye bayita branding omuntu kyetaagisa okubeera star olina okukola ebintu nga byanjawulo ku bantu ba bulijjo olaba emmotoka zagulira abayimbi banne olaba emmotoka ze yeegulira olaba vidiyo zakola ebibeera ku vidiyo ye alaba ebintu byagula kati ono omuwala yava buvyeri najja anoonya linnya naye nga si muyimbi bino ebintu yabigirako last year n'ashootinga vidiyo eyo gyagamba mbuno gye yajjako Mudra nze nno n'okumumanya by the way kituufu kyoyogera nti Mudra yamutuuza ku bantu Mudra ye yankubira essimu n'aŋŋamba olina omuyimbi nina abayimbi babiri nina Carol Sky nina naani Winnie Wamami nenzija nenkola interview zabe babiri kati manya Carol Sky n'omukolako interview evaako bino byonna nze nongikola mu kigendererwa nga simanyi nti nno enereeta olutalo nkola mugamba wavuddeyo kuba gundi ya Mudra bagiyita La Voice ne mugamba wavuddeyo mu La Voice n'agamba navuddeyo abo banzi babiki ne mugamba awola era ne recordings nkyazina nga njogera naye ng'ayagala ntandika olutalo completely ne mugamba simenya kye nazimba kuba Mudra okujja mu mawulire nze namuleeta nze naleeta Mudra mu mawulire ukitegera ne mugamba simenya kinazimba era nze nanta n'atunonya abalala be yakola nabo interview era kino kitwale ekyokuyiga eri management empya gye yafunye management anti yatugambye na management gyakola nayo bwabanga yafunye management basobola mu controllinga basooke bategeere ekituufu kikyayagala ku byonna kubanga lolo ya Mudra nze ndi sure yagizannya bwe gibanga $3,000,000 n'oluyimba fumita idea yonna wadde ebintu ebimu baabikyusa idea ya Mudra oluyimba osobola okukyusa lyrics owulira naye fulo nesigala buli kimu osobola okukyusa lyrics naye story yebeera nannyini luyimba ani yakuliyetinga story ye nannyini luyimba ffenna ennyimba tuzigula nenzigula kati for example nze nina oluyimba nalugula kwani mulenzi nakola ku CBS right yabeera ku CBS erinnya linvudde mu mutwe nemba nga ndukola kati verse yasembayo nga tennyumira bulungi nempita Dr. Brain mu studio nemuga njagala onyongera ompomeseze gundi eyo verse eyo nangamba kali adamu nagiwomesa olwo bwe yagiwomesa oluyimba nalujja ku ono abeerako ngakko ate era bwe nsala obutamuteekamu simuteekamu kuba ye muyita kuntereerezaamu ne mujjamu story yonna esigala ya right oli gwe wajjako oluyimba kati bw'otunuulira ono omuwala ng'akyali ku $3,000,000 akaaba awulira nga Mudra yazimubba ng'ate naffe tuvudde n'omutegeera ne tumutegeera kubanga singa taba kuba Mudra tetwandimutegedde neno yennyini paati lwalina okukola interview aba alina sooka kwongera Mudra ssente amuwe ssente era Mudra gulawo omusango omuwala akwongere ssente kuba atambulira ku bulandi yo
namugamba ke mabega bino bya atambulira ku brand ya Mudra. Namugamba last year ne mugamba bino bintu byogenda okukola bikolenga n'endongo olinawo oleka nanga tolinawo toina ndongo ate tosobola gwe nyini opresent tosobola ku standing nga Mudra taliwo ate omuyisaamu amaaso nze nina ebintu bye ngamba abayimbi ne balowooza nti bakojja tuwalana anti okuyimba it's a calling kituufu oli talowooza nti agenda kuva mu bbanga tolowooza nti ogenda kuva mu bbanga eno nyamba katono oli talowooza nti agenda kuva mu bbanga obeere star ng'oli ku TV bazanya buzanyi luyimba lwo kati kankubuulire sooka omuleke kati kankubuulire Dias olwaleero ne bwenkola product nenjiteeka ku TV nenkuba akalango nga buli TV ekazanya ng'omutategedde product eyo kyekola of course teri agenda jigula bo bajalaba ng'ekintu ekiri ku TV mention kintu kikulu mention kintu kikulu kyekimu n'omuyimbi oli new product weetaaga okwogerera ennyo okutegeera ate ojjidde mu ntalo. Nina omuyimbi omu yali ku stage ku show emu n'akunama n'alaga akasolo ebweru ensujju nenkola interview ne Gospel Live Farouk ne mugamba eyo yenkomerero ye mu music akayabika wakati wano ngali ku stage yamba yagundi akapula yakikola akigenderera ugamba Masa Mukisa yes yakikola akigenderera mujjukira music ayina ebintu byotayina matama oyina ebintu byotayina mutunza era byembye nali mugamba abakazi balina amatama amalungi balago amatama ngoya mukazi alina ettama eddungi naye olaze katamatama tovuddeyo weewaanyi n'ofulumya n'oluyimba eyo yebeera downfall mu music anti nakuga nti music buli muntu yenna ayimba aliko empewo ezo era okyobola nti abayimbi abasinga obungi teri percentage y'abayimbi 10 batambula kiro sente zebazinoonya ki night economy yes kitegeeza gwe buli lwonoovaayo n'oyisa amaaso mu bajjajja baba taddewo oyimbe ofune ne favor n'obakunamira bagenda kujjako ekisa kyabwe kati yono omuwala ali ku muntu Katonda gwe yayisirizaamu omukisa gwensi mumanye ate amujolonga munaku sali anoonya waaki agamamuno toli wakabi wali onoonya waaki kati bino kambikulage enkya tugenda kugivaako ko talina makulu tasobola kutwalira ggwanga na media za Uganda nnaku 3 nga tukyali ku ye twamuvuddeko dda Mudra ayina ennyimba osobola omutimba ku kipande n'omutwala ebukuya n'omutwala empiki asobola okuwandiikira oluyimba ayimba asobola trainingira omuyimbi Mudra ize zimu ku materiyo z'eggwanga zituteekeddwa okukuuma ennyo era ngenda kuyisa wano omukisa nga ndi ku mukutu guno okwebaza station yemunzikiriza ngenda kwebaza Galaxy neno nze nakitegerako nti kuba ne bagenda kubeera ku Galaxy nayogera ne Mudra yategedde mukaaga nangamba mu kumandi waliwo ekiriwo ne munga nayinyiza obutaba Galaxy yategedde Uganda yeetaagaani ku bombi Galaxy kudos nange mwategedde Uganda industry yeetaagaani yeetaaga Mudra Danioli awebwe ne security buno obutwampa buyinza omukuba amayinja katwampa omuntu yenna nga alina wakutuusizza abantu ne tukwogerako nga tonnaba kuvaayo kumwasamira sooka omusiima ekyo then omunenye obutonotono obutatambudde bulungi in a friendly way kubanga gwe wamunoonya kyoga nti Mudra sikumuyita munaku ate ekyo kyekikulaga nti ono si muyimbi ono bana bakazi bateeka ku mizigo ekiwuunya ne batandika oyomba n'abannaabo olw'amaanyi
Kujja tumubeeko akunyweseza n'amazzi. Gundi mukwano gwo. Bansoke kusasula bansoke lutalo. Soka ani ku bombi. Bona no mikwano gya. Bombi mikwano. Oyagala gwobo osooka. Nnaku zino lutalo nga bamuyingira nnyo sikitegeera. Poor management. Nina ka audio ke nawulidde nga balinga bagamba manager Ivan. Manager nakolera mwami lutalo. Era before nga wayise ekiseera nagenda e Luweero. Ekyantwalayo lutalo yajja nanneewozesa obukadde bwa ssente mu bamanerenda. Obukadde obwo bwalinga oba 3. Nangamba ate nawulira ssente tujja zisasula tujja kukola ki? Nti kaakati nze simanyi nti ali mu kunkuba mabanja ndekawo. Ssente nzimwewolera waliwo wano manerenda bamuyita mwami Elisa. Sente nzijjayo nziwa lutalo. Sente zikula. Ntuuka ngamba mwami lutalo. Sente z'abandi nga zikoze tuzikoze lutya. Lutalo yaŋŋamba ngabo wanyamba ng'ozinjigirayo nyamba ozizzeeyo. Bannange nawulira ng'obulamu bwange buweddewo. Nembutaabutana manerenda manja ngenze Kampala ku studio neekwese nsituse n'obukakamu ngenze mbinnyonnyodde kitaawe ngamba nti simu yo yali yambulako ate tutala mubuuza ngamba muli mwenneeyo naye wano taata we yasooka kunnyaniriza nga ensenso kulaba obadde oyagala nnyingira ennyumba gy'ozimbye nga sikulabyeko mbadde mbuuza lutalo nga ngamba oli eyo oli bize kumbe yankweka yamuggyako essimu ng'ayagala ogikosa n'asiimulamu ennamba yange muzeeyo kumunyonnyola ebintu yanfumbira n'emmere awo nva zaali za nnyama ne tulya netukola ki ne munyumiza naŋŋamba lutalo bano abaana be bamubuzaabuza bano biki yali waddembe nnyo by the way manager andi kyekyo kati nze kankubu so yagenda Canada era ye manager yekka gwe yasemba okuba naye ate bano babaddewo baduuyi be Research yakakyusa management bano balwadde bakola byatategeera baduuyi be neta nalangira baduuyi be ayina kijambo kijambo wali ku pembeni naye kati essaawa eno yakolanga manager yakolanga naye banalangira bwe tolaba nti ate omuyimbi era ebyo bimweyongedde nnyo nga kijambo yaliwo ate okuba kijambo mu nedda nti nkubuulira amazima kojja bino kati byenkugamba musajja wange nnyo tomubuliza mu ttaka ati siri kumukuba bino tuba tuwaŋŋana magezi nange ndi manager kituufu kitegeera tuba tuwaŋŋana magezi buli lwokkiriza omuntu w'ebbali okwataakinga property yo kitegeeza wabaawo obunafu mu management kitegeera bano abantu abavaayo ne bagamba nti babanja lutalo show lutalo bw'oba oyina manager awandiika receipt abookinga shows omuntu ow'ebbali avaayo talaga nti manja lutalo nga manager wo waali by the way yani badde erinnya lya manager lirivuga watusasuza manager yes ekyo kyenkugamba nti poor management lwaki nti bo bennyini abamanager bali ku muyimbi bamwagala mu ttooke bo tebaagala mutwala mu maaso kati ate ye lutalo ayagala okwerwanako agendewa naye abamuliko bo bamulwana bamuzzawa bamulinye ku kigere bwati lutalo bw'aba ayagala omwaka ogujja abeere mu sisitimu y'abayimbi asooka ayiwe nawulyako nti yayiwa tannayiwa bwe nkwata ennyaanya envundu nga njagala okulongoosa ebbokisi yonna nsooka n'engissa ku ttaka n'ennonda emu ku emu kyoga nti ennyanja esobola ovunda waggulu yokka nga wansi teri nvundu abo bonna bakuna kijambu baani bonna alina sooka kubejjako n'addamu n'alibrandinga da airs buto otegeera n'addamu n'asipotinga bw'anaayiwa ajja kuddamu asipotinge agambe nti kati mwena musooke muddeko ebbali kubanga bano bennyini bakijjambu baleetera obuzibu lutalo okubanga omuntu wa wansi promota ali ekagadi promota ali ebundi bujjo promota ali emubende promota ali emitiyana ali emasaka ali embalala akwata essimu ye n'ategeeza nga bw'abanja lutalo naye nga ayinza Robert alina personal number ya lutalo
of course tajirina omubanja okyo ekyo sala nteka ogundi nga tajirina nnyo kati enamba y'essimu gye yakwasa bano abeeyita ba manager yennyini yeevaako ebizibu asooka agikwate kintu ekyogera kituufu Dax Katero nga yawukana ne management y'enkadde amala okwawukana yeddaabulula agenda ku bizinga okuyimba oli yamupangisa ku luno direct contact ye gwe batuukirako agenda ku bizinga bamuwamba ng'omanyi show z'alinayo alinayo show 12 bagamba ti yaziyimba netalo we bagenda omukola abagamba bannanga ate ezo nazibuukinga nti receipt yine eriko wizard order nti si yiyo nti yeeno nti katulabe weefaanana nti eno yebadde mu management kati twagikyusiza empya yiino nti ate ffe bitukwatako oyina oziyimba yamala ebbanga ku kizinga ng'ayimba show z'atamanyi okitegeera kati kyekyo kyengene Lutalo agenda keera lumu ng'atambula bamukuba ejjeeke koja agisusiza ng'olaba omanyi bakuba jjeeke ebidde bidda sayidi emu bagenda keera olunaku lumu ku makya ali Luweera atambula bamukuba ejjeeke ti olina oyimba ekakooge olina oyimba emijeera olina oyimba enakasongola olina oyimba egindi obukakafu buubu bw'anaaba akyalina Aduli agamba yatuwa show olunaku lwe lutuuka ne batugamba tajja nga tagimanyi ayinza n'okuba bamugambako olwonyina bagamba kati nzimwagala kintu kisiima kati nze kankubuulireko olwaleero abantu ababanja Lutalo show bwe basalawo ne basituka ne bazibanja Lutalo ayimbira emyaka 3 ng'asasula shows lwaki nti bamaneja balina ekintu kye bateekawo kye balimba bapromota bajja ne bagula recent baguze $5,000,000 ne babawaako $3,000,000 nga balina okunona $2,000,000 ku lunaku lwa show oli n'asanga nga atasolozezza 3 ne bamulimbalimba nti 3 zituwe tujja kuddamu tukuwa eddeeti endala show za Lutalo bwe zito bezakyumuleetinga ate nabo baluvu bamanager kwajjuka no balinamu ennaku Lutalo z'abayibwa tigendo tegeke kati ne babanga oba Lutalo olunaku lwali lwa kijambu gwe n'olugula n'amanya nti alina kuddizaawo mu season eddako nga Lutalo amuwadde show ate nga naye mu luva ayagala kati n'ataluddiza promoter oli eyagula naye nga jjukira promoter n'obusente bwe yakuŋŋaanyaawo kijambu yabumuggyako oluusi nga n'omukulu takola ki tamanyi kati bino ebisumbuwa Lutalo poor management nze si kuba kijambu naye mbuulira Lutalo kuba kijambu si ye muyimbi kijambu si muyimbi bukya ku makyanga bakubye Lutalo jjeeke kijambu n'afuna kalo kasiita bulungi nnyo okitegeera era ekyo Lutalo ojagala otuule ate owagundi gwe nkugambye wa Dax Katero yagenda watomuddi okitegeera kati byebyo byenkugamba nti bukya ku makya nga Lutalo oli mu mabanja otubidde n'amabanja oli mu depression omusange nga yewagula vite omutujju so kati tuddeeyo n'olowooza nti simanyi mikwano gyange kankubuulireko omuntu akwagaliza na bino tebyandituuse mu mawulire yandibadde eyo embeera egyandolinga dda era abayimbi ba Uganda mu valuing bamanager bakola kinene nze osobola okujja ku simu yange eya management ey'omuyimbi n'omuvumirako ngo alina ebintu bye yakukola naye nze sisobola obutakiyogera na muyimbi immediately mpita omuntu oyo nimuga jangu nze namanagingako ko omuyimbi omukazi naye nga mu kibuga kyonna waliwo amuyinako kino njagala kino nze yakola kino yakola bwati nembisootinga nzijukira kutegeera oyo ye manager gwe bayita omutuufu amala muta ebintu nebigootaana nze ero nina omuyimbi gwe managinga naye oli bwajja naŋŋamba nti kino nga muyita nga mugamba kyatandika kitya mpa puluufu kiri kitya zimukola era buli ayagala omuyimbi Viola Nakitendo oyagala kuyimbira ku mikolo oyagala kola ki manager wuno ayimba ku mbaga ayimba ku kwanjula ayimba ku birthday kwalula abaana kumala balongo zimunonyeza mirimu enyimba z'abalongo tetunnaziyimba bwemumala okwalula abalongo ne mujja mu kidaala ate awo bo tubayimbira nebade nonyeza emirimu yonna mujje mugireete tujja bayimbira bulungi nnyo abo Lutalo ekyo kyenkulaga ku Lutalo nti Lutalo ayinza oba talina buzibu nga ye omuntu naye abantu abamwetoolodde kwata olweyo bonna basooke badde ku
ebbali ate si mukonzikozi kwata kwata olweyo olulamu yerera ddala abo abasajja be bakuleetera ebizibu bapromota bonna bawulira babanja babajjako ssente teri muntu asobola keera kumakya naga nti mmanja she wa lutalo nga tagibanja najja mawulire lisiiti bazirina naye oyo lutalo kankubuulire buli wiiki asasula she ezisukka 3 naye kati alaba zimuzitoyeeko teziggwayo genda e Masaka owulire ate ekizibu bamaneja bwe kye balina nti promota amala obbawa ssente n'ababuulira n'ekitundu wayagala otegeka abo bennyini bamaneja ne bakeezaayo bbaana n'engoyi bo ne batimba olina baga nti eno wali edde yali yagulayo kati linda feeza eddako ne batuula ne ssente z'abasajja bino byenkugamba si bibuulire si bigambe waliwo abantu yes immediate olubaga nti olwo crowd ya lutalo nga basindikayo omwana abo bamaneja be nga bookinga ekifo ng'agiraawo nga muno obusintalo bw'oku kitundu bonna nga busasula baana nga ziita ogenda okati bannange eno nti eyo gye wabadde otegeeza nti anti kaakati eyo oli yali ya bookinga naye nga tatubuulidde linnya ttuufu olwatugambye nti bannange entimbe ati kyegwe nti poor management era lutalo mumusaasire mwenna abamubanja ebivu mumukwate empola obuzibu bwe yayolekera yakolagana n'abantu abatamanyi mulimu gwe bakola oyo yekka bw'akomawo kankubuulira abo abantu basiganemu ono omusajja lasita noyo lasita omulaba nga bali ne Ivan bali bakola bulungi Nasa kati bano be anti Nasa lutala jagendo kitegeera nti alina kujjawo bali Nasa alongooke Nasa ayinza okubanga ebizibu byayolekedde bano kati olwokuba nti yali atuuka ennyo ku mugagga bo ne bateekanga ne bamutikanga obuzito naye ne bumusukkako okitegeera obuzito bumusukkako teri nnyaanya ebeera mu bokisi n'evundeemu bwe zibanga ennyaanya zivunze nnyingi yiwa bokisi yonna genda oddemu otandike sipootingamu ennyaanya engumu ozizze otherwise omwaka ogujja ojja kuba oli mu Kampala bakukuba ejjeeke bakuteeke mu motoka ng'oyimbira mu motoka tovaamu obudde oluwungeera yimba wali nga bakuzza mu motoka droni abantu bajja kwekyawa olwaleero lutalo n'amala akola ensobi naabo bannange musajja wattu mugonvu bannange buli amanja shajje gwano mu Uganda toddamu yimbira ssente takikola era tokikola beerayo bana abavuddeyo musolesole byamutamadda zena kirabira kuwona kukyala byamutamadda gavumenti balanga buli yali atimbye ekyalenga walaba ebipande ebyaliyo walaba gavumenti yasasula tukanega tumaze polisi yajjula tumaze nkugambye omuyimbi yenna bw'abanga kwalinga lutalo n'abeera ne poor management etandika okumulyamu ssente oyo lutalo alina she eziri eyiga nga zaatayimbanga nga ssente bazijjayo alina sho eziri ekikyusa ekiwoko zaatayimbanga bino nze mbikugamba kati kankubuulireko tetugenda wala era nze lutalo namusonyiwa kuba nti musajja wange nze nange kennyini olina sho gy'omubanja egenda myaka egi akojja tedda kintu kino kinnyonnyola abantu anti nze lutalo omubanja sho olaba nze ndi mu management ntegeka bivulu tebantidde saasira omwana we mukanaaba mwana we kanaaba akuŋŋaanya obusente bwe n'abuleeta nga yagala tegeka azaaze sho yali yaddi wimenizidde 2 zaakayitawo yali wimenizidde wa 2 wajijja kwani kijambu ng'owasasula ye nazimwera na kupaka nasiti kati bino byenkugamba nti ffe tusirikanga abantu naye tusaasira nti nze sijja kutunuulira ekyo nina emirimu emirala nina outfits endala ezireeta ssente naye saasira kojja kijambu talowooza nti mu mukuba nze si mukuba naye ndaga kijambu tankwatako ffe tufa ku property ya product yaffe gye tumanyi bonna
Kuba okumanya bo osoka kumanya Lutalo nti muyimbi nomanya nti kati Lutalo okumaintaininga ekyo nti simu yaye ayiwe oli victim. Nze singa sibadde nnyo nti nina eddiini nti nina ne bizinesi nzikozeeko nzimanyi nti abakozi be tuteeko basobola okwonoona ebifo byaffe nga tetuliiwo nandibadde nnyombesa Lutalo naye sisobola kumuyombesa kuba ti ayinza n'okuba yamanya nti wabuukinga show. nayogerako ko naye nakyebunyono kyonna agamba kojja watugulako show bwangi ne mugamba nanga tukoze tutya ko nze sooka ogira okola emirimu tujja kwogera nga takimanyi kimu ati nze sente ze nagula show milioni 10 kati situnulidde milioni 10 nange size ntunuulidde but kyentunuulidde kiikino oli okubanga ekintu kyatunda kyo kyenyini takitalina mu position kumanya no kati buli muyimbi yenna Lutalo big kid buli muyimbi yenna ali eyo wegendereze management zo zirespecting zegendereze lambula receipt buku kakasa nti bwoba okubisa receipt buku omanya eriemu eno bachi gyenfulumiza yetambula naye abaana balina bachi za receipt nga za the airs biro Lutalo tabimanyi olaba tebatya gwe ati kyenze ate kibakimanyisa yonna osobola omitinga Lutalo kuba oyina omuyimbi musobola okubanga Lutalo naye bakugambye ti tukoleyo kola oba bamiti oba nze n'omuyimbi wange yanyigana ngayi kale naawe gwe bamanyi nga tofaayo bajja zituwa naye tabanga yanyigira Lutalo era wamubulira ati nze manyi engeri gye bamanagingamu gwe bala research yakola ddi Serena Misa ya 47 yali 47 si kati tuwezeze abiri kwa this year last year buli omwaka twali twakavaawo research jigenda myaka ebiri eno women's day gye tulidde n'endala ebadde ekutte yakubiri tobongoota tobongoota mujjukira kati kyengezaako okulaga nti olwaleero wabaddewo n'essaga eyabadde ekyengera gwe gy'otaategedde Rose Gardens era yaviiriddeko awo nalabye ne Madimbuko yakoze story eyo n'abaako kyayogera era n'akubira ne ku Kijjambu n'agamba nti kanaffe tugenda fuuka ng'abamafiya nga bw'otuwa ssente tusanga tokoze nga tugenda ng'abayimbi abalala. My friend, abayimbi abalala bakola bati Kijjambu mbolokuba ki mbona nti bwe twasuubiza abantu nti tujja baddizaawo balifuula bbanja bwe botegedde nti tugenda mubaddizaawo nedda n'okumusuubiza nti tujja kuddizaawo kiva ku kigo omusuubiza anti kitegeeza oba olina ky'osasula statement ezo ne bamanager bwemba mugenda okukola ku statement naddala ku kampani ennene ng'ezo sooka olowooze baleke kukubira kasimu oyogere byowulira byoyagala kwogera yogera nga tebidamaginga ne kampani nga tebisula brandi ya muyimbi naye gwe novaayo n'oyogera simanyi tugenda kulekera natugenda kubeera ng'abayimbi abalala nga tuli bamafiya ate abalala ye Lutalo abayimbi abalala brandi y'endala ate baatandika oteekawo ebintu ebyo tujja kukuddiza omuntu mugambe nti ofiiriddwa tukubbye biwedde ogwo mutima negwakukalubye nnyo ati era okusuubiza omuntu n'abeera n'essuubi ku kyatagenda funa ate kyekisinga obubi omuntu oyinza omwerabiza okukola emirimu emirala ng'alina essuubi mumaliremu ddala essuubi gwe waweddeyo ng'abayimbi b'oyogerako bakola bati agambewo kalaasi abayimbi bano bayogerako nti bamafiya bakola bati bw'ogula omuyimbi nga Kaloka Sito bavayola Nakitende n'omugula $3,000,000 nga jj'omu kuyimba n'asanga ng'osoloozezza abantu 5 ze miliyoni mmeka? 10 ze miliyoni 5 asooka n'alowooza naga omusajja yatimbye ebipande yakubye drive ayina miliyoni 5 mbadde mmanjeemu kitundu n'amugamba omanyi mpe miliyoni tuyimbe eddiiru eggwe omuntu amanye nti ale andekeddeyo akakadde oba andekeddeyo ameka naye n'omanya nti diiru ewedde abo b'oyogerako bwe bakola naye ye ne bw'oba abanja miliyoni 3 nga ye balance asooka mufuna
Ngatanayimba. N'akunnyonnyola bino nti kati nga bwe kigaanyo inawo mmeka nti 2 nazo zireete. Jako 2 aga drive abebiti etabiti kale naawe ennaku z'omaze ebweru ng'olanga gendayo n'ataano tugenda kuwa date endala. N'osimba akaggo. Nga ne Lutalo tamanyi. Lutalo n'agenda ku stage nga yamanyi promote yabagula ndi mu musootinga. N'akuba endongo ye ng'amanyi tusootinga mu ki? Promota. Singa ne Lutalo amunnyonnyola bino tebyandibaddewo. Ne Lutalo ebimu yeekanga byekange. Era si buli muntu alinaana omuyimbi nti manager. Kyo kituufu. Mulimu baddameja. Ati bino byenkugamba nkubuulira amazima. Era omuyimbi bw'ovaayo n'okuba oluyimba nga lutambula tolina osooka sportinga. Niwe tolonze manager. Agenda okutegeera ng'agenda kukola ebintu mu bulamu nga bituufu. Kuba tekyetaagisa kuyita manager nga ng'odeliveringa fake service. Tekyetaagisa. Era Lutalo mwenna nze mbasaba buli promoter aliyo ng'obanja Lutalo kwata mpola. Temwonoona musajja waffe bino ebintu ebimu tabimanyiiko. Anti avaayo abeera omu. Ogenda kulanga n'abalala batandise. Mwenna mukakkane. Mujja tuuka ku musajja nga tembabakubye enkokola. Mujja mutuukako temwonoona musajja. Temuvaayo. Tandika nti ateze Lutalo nkola bwenti. Nange nali munyiva eri Lutalo. Namala mu meetinga ng'omuntu. Nga takimanyi nako. Nangamba kojja. Gwe tulina osooka okuddiza ssente. Ng'ovudde ku kyokuba nti nno otugula n'otutegeka oli manager wa muyimbi nange nja kukeera ku makya nga mwetaaga. Kituufu. Ekyokubiri oli sponsor waffe ebbanga lyonna. Bulungi nnyo. Anti ngaawe mbadde ng'ovuddeko biri nnyo n'ebiti bye weetaddemu by'oli. Naye waliwo kino ekyokuba nti obadde osponsoringanga endongo. Yes. Kuba mu ndongo omuntu ne wakuwa emitwalo 10 abaakuwadde. Nze bwe tubala population y'abayimbi abatali bano abaakajja abazze ku weevu ya TikTok abatali abo naye abayimbi abavudde emabega. Abayimbi ku percentage y'abayimbi 6 ku 100 bayina sente zange mu video mu promotion. Okitegeera? Kati neebuuzaamu oli waviiriddeyo n'akikola nze kitonsa akimanyi nti tewali muyimbi gwe sobola kukubira simu n'enjogera naye. Kati olwo oli Saasira. Ali ekyennamukaaga. Omwana ali nakinyuguzi. N'enamba yaginoonya bunoonya n'agijja ku muntu. Talina ddi lwalisanga Lutalo. Talina ddi lwalisanga kijja. Ng'agamba n'abantu ku kitundu nti nze nategese Lutalo. Lutalo n'atukogenda ku stage nga tamumanyi. Katasobola muli organizing nti oyi promoter yampadde sente z'okutegeka. N'agera ku stage n'ayimba n'avaawo ye n'amanya nti alese management emabega eri mu kusootinga kumbe eri mu kwonoona. Kyova olaba olwaleero Lutalo akyasobola okufuna ebizibu naye nga tebivudde ku ye ng'omuntu wabula bivudde ku bantu abamwetoolodde. Ate kibi nnyo okwagaliza omuntu afune naye ng'ate mu kufunako ng'oli omuntu akufunako ng'alina byakwonoonera. Aleka akwonoonedde. Kyokka ng'omutaddewo afuneko. Yuki abagenda okuddamu mu mugundi bajja fail bali mu kutereeza byayonooneka. Weebale nnyo. Kati gwe basigala bagamba kale gundi yali wero tebyali. Era nze mpulira okwo abantu kati abatandise okuvaayo nti Lutalo yankola bw'ati. Bano bennyini balaba amabanja tebagenda sobola gasasula ge baalya ku musajja batandise omuteekerawo embeera emuleetesa abantu omuyita omubi. Lutalo si mubi. Abamwetoolodde be babi. Okujjako gwagenda okuyita Lutalo nti mubi nga tokolanga ku business no employing abakozi. Abakozi batuleetera ebizibu mu nsavinga y'emirimu netuleetera abantu tuyisa nti tuli babi. Abakozi baffe bennyini be tuleeta ku mirimu bakole batukuliyetingira abalabe. Bino nze mbikugamba Dayas. Kituufu. Kati bali mu kukuli bano bennyini abaliwo Lutalo gwe boyita bamaneja bo bali mu kukuliyetingira abalabe. Era oyina okulowooza amangu. Soko stopping byonna byolowooza nti ogenda kunoonya ssente osokotereze. Ssente osobola ozikola era ozikola oli omu ku bayimbi wano ab'amaanyi nga omuntu bw'anavayo n'ayogera ebintu ebitategeerekeka
ababeeyita bamanager abo tebalina bwe babeera affected. Enkya oyo yennyini ali awo nti nze manager wa Lutalo yagenda okuba manager wa Sidik. Bulungi. Nga gwe akutemu kasawo ke n'ayita mu gwe n'akulekera ebizibu. Anyway, kojja. Waliwo ensonga ey'omukyala bawayita presidential advisor, senior presidential advisor Kasirine Kusaasira. Ensonga eno omukyala oyo yatuguze mu mmotoka eyo gye baamuwa mwaka myaka 3 egiyise emabega. Naye emmotoka eyo nejja nefunamu nekyuka bulungi n'ate bwe yamala etubanga kwaffe tuli basuubuzi tugula tutunda tugula yonna. Kati motoka eyo netugezaako gitunda buli agirabako agamba mulindeko kanzije ankomo twebuuze emmotoka lwaki tewagigula nabadde siriyasi tamala neyefula nagamba motoka ki Land Cruiser VF 610S Kasirine Kusaasira gye bamuwa. Ani yagimuwa? President yagimuwa. Kasirine era twasooka mubuuza netugamba emmotoka eno twali tumanyi ya gavumenti nagamba kino kyali kirabo kyange kyobola ne kadde eri mu mannya gange ndiwadde embo gitunda era netugamba kale oba esobola okukyuka ate nga buli kimu kiryoke netugigula. Kati emmotoka eyo netugezaako okugitunda natugamba eriko red flag omusajja yali agenda gigula natugamba tugende mu URA netugendayo netugamba yes red flag kweri naye tugende tunoonye yatuguza kubira Kusaasira yajjako ku ofisi yaffe omwaka oguwedde mu Gwokuna natugamba tumu omwezi gumu president mzee yagenda muwa sente ze yatuwa tumuddize emmotoka ye miezi 2010 nakati ogwaka yagamba ye alina ebizibu bingi ate nno n'emmotoka tagisobola enywa n'amafuta mangi n'olwekyo ayagala gitunda gula emmotoka gy'asobola. Netumuwa sente era twamuwa sente za cash milioni 2 ezawamu. Mwagezaako okureachinga out gyali mumunnyonnyole nti emmotoka eriko bagita caveat bagiyita red flag. Twamuyita n'ajja ne ku office netugenda ne mu maaso n'omuwaabira netumuwaabira mu kooti. Twamutwalira ne samunizi netumusavinga ne mu maaso g'abalooya be simanyi bamudde company advocate nga waali teyete yalabikako mu kooti lunaku batugamba kasala nti waabwe mulwadde. Nze mbadde sikimanyi nali manyi nti ba presidential advisor bali bulungi nateebo kase yangamba kyaliko takitegeera ne mubuuza kiki sente nga ndaba wali ogamba luli campaign yagwangu gamba sente mulina sente tekati kiki. Ava na mu Kivulu n'atabasasula sente. Twabe ne mu Kivulu nagendayo ng'amanyi nti bw'ava bw'ate mu Kivulu agenda kubisasulira awo naliwo ku Sheraton. Naye bwe kyagwa n'angamba naawe obirabye sente zonna Kivulu kinsaze sente zonna zigenda zisasula abakozi emmere. Ffe twagala milioni 2 tumuddize emmotoka ye twagigulira n'akayumba tekugulwako yadde n'omusana tujooza buli lunaku ebyo byonna emmotoka erabika bulungi eri mu good working condition era nawe gyerabiddeko ogiraba nungi nnyo. Nze nagezaako okumukubira essimu ze nga ndaba teziitamu naye ngenda ku WhatsApp n'angamba dani ebizibu byampitirirako nasalawo okufuluma Uganda nemugaga tugenda kukola tutya ate wali ongambye emyezi 3 kati tuli mu myezi 8 n'angamba nze mukwatagane ne mukyala gabayita beta agaba wa State House muzei gwe yali ankwasiza kyalo yona nampe namba ye nengezaako okumukubira naye nga still omukyala ngamba mulindeko bintu bikyali ku meeza ya president tanasalawo. Sasa zino tuli mu kooti era kyemanyi tumuwadde ng'omwezi gumu okuva leero n'omwezi gumu mungi andiwadde mu ennaku 7 bataleeta sente ewiiki emu bw'ataleeta sente baroyafu bagendagenda mu maaso bajja kumunonayo yona gyali kuba kyemanyi simanyi oba omuntu abeera mu ggwanga eddala tebakkiriza kumunonayo bajja kooti ejjagenda mu maaso ekiwa ekiwandiiko kijja munona yona gyali ajje wona akole ki abitebye tusobole okufuna obwenkanya ffe twagala kiri kintu tetwagala na mmotoka kati twagala kintu kimu sente. Emmotoka nze nali omu kumbe mmanyi nti emmotoka baali ene emmotoka eyo ebonyeebo nebalamu yagiwambako eyo gyola jukira show ya Serena yakwata sente n'aziwa Kusaasira n'agala n'akola Serena ekibaasa bwe bakimuwa president n'azaayo sente z'omusajja n'amuwa emmotoka eyo gyolaba emmotoka eri mu mannya ga mukazi kituufu fule
era bagimuwa naye bagimuwanga omanyi oli okutungirako olugoye bagimuwanga yiye kati ne bwagitunda bwagiguzizza tateekeddwa givuga era kati kyekege nti abantu bali professional mirimu gyabwe nze nyinza obutanenya kusaasira nenenya ono gwe ebbanga lyosuubulidde emmotoka n'olemu okukola research ku mmotoka okakasa nti kyogula kikyo mbo buli kimu yakigira ne kadi ne bagimuwa ebyo byonna babisobola kati kiri yategedde ddi batano bazze okugula emmotoka nga buli omu kati ate kiraya nti azze okugulako emmotoka akulaga ati ensobi mu mulimu gwo nze kusaasira simunenya ono nze olwaleero kiraya nti naagula ewange eccupa y'eddagala ate nankubira essimu nanga nti eccupa eno eriko akabonero ka UNBS kituufu bwe bakulaga batya nze bandaga batya akabonero ka UNBS kekyayogera na UNBS kanteerako maze ebbanga kiŋŋambudde ate naawe enfuna oli gye yafunamu emmotoka ogimanyi era naawe mu kusasula emmotoka ewanisoosa omala kusooka kwetooloola ekyo okimanyi bulungi nnyo teppeesa ligenda ku olwo olugoye olulifaanana tujja kuddira ppeesa ya gomesi ogijjeko ogiteeke ku ssaati naye kojja kankujumiza ekintu kimu bonna be baawa emmotoka eyo okuleka ng'ogiguzizza bbalamu kubanga era kubuulira ekintu kimu eya gundi mayinja era yagiguza bbalamu namuwola sente n'agiwa noono agiguze ebbalamu anti ngamba ono ali mu kukaayana mu kusasa yamuguze empewo yakuguza mpewo ki nga ate emmotoka ogirina emaze mu kibanda mwaka kine ugandi ku spark we nasoko kola story nga yakajiba bebale landi kuluza bagipangisa eweze emyaka ena kusaasira vaayo mubale nnaku landi kuluza lunaku esasula emitwalo 8 ku 7 ng'oli agitutte bw'aba agamba nti nno abadde nayo nga tamanyi nti oba yagigula oba teyagigula kati bale nnaku lunaku ekolera emitwalo 7 mubale ebbanga lyabadde nayo bw'aba akubanja akusasula omuggyeko n'emmotoka yo buli lunaku ng'agibala emitwalo 7 singa kusaasira yali nayo ng'agitadde wali we bapangisiza ye bw'aba aga nti teyagigula byeyagula tabimanyi kati tumubale ennaku gy'amaze nayo omusajja ono tumuwolerezaamu yadde ate buli omuntu lwojja mu bizinesi mutandike emirimu gye mutegeera temubuukira mirimu gye mutategeera tova mu kyomanyi ogende mu kyotomanyi kati gw'oli mulimu gw'otategeera emmotoka bwebanga ku kaadi eriko nti it's a government property bw'ogitwalawa oli gavumenti okusaasira yaguwuse dda buva anti nga asobola number plate nga si ya government n'alaba kadi oli agiresi tekuli fulaga ya gavumenti ku number plate kuliko kitegeeza londola nnyo property eno kakase yabwa nannyini oba erimu olwaleero nze bwe mba kati kankubuulire kino ojja omusajja ali mu bulumi buzze lwa butamanya business emutuuliridde buzze lwa butamanya erimu ssente nnyingi kusaasira ya mubanja yesi yabanja kusaasira bw'aba agamba nti tamanyi na kumanya nti oba yagigula kati kwengera osaasira oyo yagigula anti tugenda kujjako ez'obupangisa tomanyi tugenda kujjako ez'obupangisa bw'oba tomanyi nti oba wagigula tugenda kujjako ebbanga ffe tunaku tugenda gibala 7 tugenda kukuweerera 5 tubale emyaka 4 bw'oba olina ssente z'obadde okozesezza emmotoka yaffe tunagisasula buli agivuzeemu ng'ogimuguzizza asasule kubanga gwe tomanyi oba wagula oba twakuwa bannange kusaasira muyayeyaye nange mubanja awo obusente bweneze ndi mabegawe obanja kusaasira naye ate awo ndi mabegawe nze nabumulekeranga muwala wange nze ngaba mama kabina anyway tuli ku bagita kisa wellness spa we tuli wane ebukoto tambuddeko wano nenfuna kamunguluze naye ate amaze naawona okay tuse wano omusaayi ne gusooka ne gwesiba ne bambudaabuda omusaayi ne guddamu ne gusituka karo kasita soko je katini kakumunja kantu kali katini kalo towandiganye sikubuza ka video kale jangu sikubuza video okitegeera
nkitegeera ono omusajja kusaasira ya mubanja yesi yabanja kusaasira era bitwala empuna ne mawulire teyandize kitulaze obujega mu mulimu gwako karoli otya simanya tayita muna onojyayo wasemba onoba ojyayo ayisemwawo ali okay karo nsoko oleke nina ekibuzo tuule wano nsoko tulawo tuula wano tuula ne kojja kale nze kanveewo tuula ate ng'oyo kyaki naye bannange mukama katonda kambeere wano kale kalo katini nnyo alabika kalo ninaze ekibuzo kiyala okubuuza kiri kimu wali okozeeko ne mudra ne mukola for some time mbera za mudra zaali zitya waliwo omwana ate nakulaba nawe ku station yemu ng'ali akomuzira agukasukira bwati era yenyini n'ateekayo ka video ng'akulaga nti yali akuteereddewo embeera bamuyita karoska yani omuwala baba bayita mukisibyeko akantu nedda tosobola kuddira sitanga ono omubuuze ku muntu atannamanya kuba kyabeera bannange adduse tosobola kuddira sitanga kalo omubuuze ku muntu atannamanya ki kyagenda kubeera kale amugobye si muyimbi tali waffe bayimbi kumwogerako oyo mumuleke ffe abaakava mu kyalo tumwogereko kale tumumanyi n'omumanya n'abayimbi tebamumanyi ayina kiki talina luyimba nti luzannya kusaasira guno omuzannyo ate omwana okusaasira bamunaaza ki atalina walaga n'atajjaawo ssente buli walaga ne bwoba zoyina mu nsawo ozejjayo n'ozimuwa omwana kusaasira oba bamunaaza ki dayas anti kusaasira alina omukisa ogw'okuweebwa nze abantu beetenda omukisa bannange kusaasira alina omukisa gw'okuweebwa anti nze sirabanga ku bayimbi balina mukisa gwa kuweebwa ng'oli omwana kati oba oyo yazimuggyako atya ng'akimanya yazimuggyako ate emmotoka ye egenda kumuddira bulungi nnyo ate kati oli mulemi okutuula watu bonna ewalala tulaba nti bizza ne mawulire ojja kuwulira omwaka ogujja nga waliyo akaaba e Masaka ng'era naye yagiguze emmotoka ati nze nkugambye ku kivulu kya Serena nze emmotoka yagireeta wendi n'agiwa Balamu Balamu n'amuwa ssente era ne Balamu yamala emmotoka agimuddiza era Museveni agenda sasula ezo ssente nibayiraho oyogedde ekintu ekyo nenzijukira olaba Mayinja yeewola ssente ku Balamu n'asingayo emmotoka president yamu mayibazi bawa ye ne Bebekulu Kusaasira waliwo ne promoter gwe bawaddabo kabini era muweeyo gundi kati munaye ebintu bya gundi nga bitabuka okutabuka ng'emmotoka agiwaani nga Balamu amuwola nga sente zimulema okusasula nga Balamu asigaza emmotoka manyi kye yakola naye kubira mulanga wa president kasi yasasula basasula Balamu ssente n'ayongeramu n'essente ezigamba nti ebbanga lyengiterekedde eridde space yange wano bati emmotoka n'emuddira ate kati nze kankubuulire na kino ekintu n'oyo bagala gisasula takwatanga ku ssente n'agigula Kusaasira ye yamuleese olimba ayagala bagisasule mwavu kati agala muze yamuweeyo ku ttooke nakirowoozezaako nga mu by'okukirowoozaako olina musajja mukulu ku sseeti tolowooza nti nno kyazizza muntu atalowooza atannaba kati nkukiriza no oli Katonda yamukola omukisa oli omwana gwe bayita Kusaasira alina omukisa kati ali yala ali eri teyeefiirayo yasinda ekibumba ne mutamufaako kati kabagambe nti emmotoka bagibaaga naye enkuze nsaana nditayalinge bulungi nnyo naye kasogera mpisewo abantu bange bano babiri basatu gwe naali e China ng'oyagala kusuubula bintu China bamuyita buy with Joseph awe China oba osobola okugenda n'akusuubulira ebintu oba n'omusinikira ssente n'akuweereza ebintu oba kyonna ky'oba oyagadde ogula e China buy with Joseph enamba kwe ziri awo osobola okugira bulungi nnyo n'akuweereza ebintu
oguze tolina wabitereka warehouses in China oyagala kulambula katale ke China wali oyagala kugula bintu China wali bamita buy with Joseph just WhatsApp call him oba WhatsApp text him abajja buli kimu kijja kumbwa kasita sente mukanya kiba kiwedde oyagala kugula motoka gende wasula motors Makindye otuuka mu junction ya Salama Road kidda ku Entebbe Road Africa Oil or then opposite sula moto wali bishika cha motoka bagambe nti Kitonsa akoze VIP branch eri Makindye opposite ne Pakarasti eggulawo omwezi ogujja. Kitonsa oba bayite Bakitonsa akoze obujise VIP branch mwena abasama bange mungambe mengo abasumbu abekololo abebunyonyo abebuziga abesalama abemakindye abentebe road omanyi olugudo noluleta bagundi ba diplomat batugambye mengo watusumbuwa nyinzo bamba ku kisaawe njagala pickinga kamani extra kangawo mangu awo Makindye opposite Pakarasi tuli mu renovation tujja balaga step ole tutuuka muntu abenga amanyi bulungi okay we just be ready when they wagula we bati mweyiwewo mu bifune service kalas taratibu emyaka 13 ngayo ni service kitegedde ekyo ate ngo omuntu okakasa nti omulimu gwakola agumanyi binagubirako emyaka emeka 5 kitegeeza twakakasa katujja tulimu experience mulimu mutambula Bakitonsa Habo Group bakugamba branch empya yaguddwawo just go support ate nga ebintu biri genuine ofunamu sente zongo nolaba weziraze bwekiri bwekityo ate nga era tukyali wano ku Kisa Wellness Spa ebukoto jangu weyokyemu balina sauna balina massage balina steam bath ebakwata mukko buli type ya massage bali profession nenze ku byonna kyensiimyewo kitegedde kigere na nkoko balina ekigere balina ekigere se kigere kyenkoko nogambye kigere muneza kwa kigere kyenkoko nedda kigere molokoni waliwo mulokoni kasupu kalungi kali organic n'akenkoko kalungi mubeera ne muntu bozambu simanyi abayimbi tebalina side business batutamye ne bamala ne bakaba come support Karokasita and the sister wane ebukoto bakukoleko bulungi okitegeera bulungi nnyo kojja wangi ntuli mu spa katugeze mukanyomera akalala olina akanduluko wali oŋŋambye omwana w'obuwala mulese saasira nkutadde wamma oli mutuufu kati emmotoka eri yagibanja walwala wano omutima tebakufaako masavu ku mutima tebakufaako kati badzeeyo sente z'emmotoka baziddiza omusajja bw'omala ozimwa naye nange nnyamba gomba mugabano akutunulemu nange ndi muntu wonna nkubeererawo namuli kumwalanga azo yokusaasira tujja gwaba teri muntu asobola kati omanyi bakigamba bwekyo nalina okwanjula kwa sister wange yabeerangawo bayimbi bonna bembadde nabo mu industry okusaasira yabeerangawo kyobola balina emikisa nansaba omanyi omuntu okusaba amafuta ga mitwalo 10 n'egyo ku muyimbi nga kusaasira najja naakuba ekivulu naki bakitatu ekidaala oyo so kati nze kusaasira tasoobya ewange era tulina omusawo gwe tumusalira era gwe musajja gwe bino mbikubuulira sasula musajja yabanja musajja gwe sasula kusaasira kubanga bwoga nti tewagula oba kankubuulire kuki teri musuubuzi wa mmotoka asobola kutuula na miliyoni 2 emyaka egyo babula kyogereko anti kati nze ndi mu bizinesi ndi musuubuzi leero bwe ngula ekintu emiliyoni 10 enkyo ne baba mpa 20 ne baba mpa 10 kati yebbanga lyonna tafunanga amuwa 2-5 mwe abafuna naye maama engeri gye bajja mbaga ago basobola magi mavundu buli ajja no kati omanyi kibayite emiliyoni 2 ozituuza muntu okumala emyaka ena ng'oli musuubuzi bali bagenda kumala bagende ku mwala gwawe bagaba omuntu ateekeddwa okwota bulungi nnyo ateekeddwa okukola okwota no katugende mu massage omuntu ateekeddwa omunyiganyiga eyo therapy bujjanjabi bulamba omuntu yenna yeetaaga emisuwa gino okugikwatako manually yes nti mbadde nina obulumi
by the bubonero kiko ino gendera mu massage oba kola chikalo waliwo to yao side one lekana abantu bamanyi basitatu bakana kala aze kulwana bannaga batulaba kati okupama kibi abantu bakimanyi By the way, guys, welcome to my spa, Kisa Wellness Spa. bakulabe bulungi wali. Thank you for coming through to our spa today. Tusiimye nnyo mukama abawo omukisa umale okukola muyingira awo. Wadolooza nti waliwo kyogambe waliwo birala. Abantu balina emmotoka za toyi batambula nazo mu konvoyi. Awakiri awo masanyu. Ebintu koyina okulabira nti wetaaga ogendeko naddala omusajja nti wetaaga ogendeko ko mu kamasaaji wetaaga ogendeko ko mu kaspa bakasitiimu kasawuna ekisooka singa oba ofuna kituyita poor sleep quality kyeki omuntu nga weebakanga ayina ebizibu weebaka ozuukuka weebaka owulyanga essimu ekubanja evuga poor sleep quality genda bakunyigekokko omuntu singa oba otandika okuba nga onyiganyiga nnyo n'abantu abakulinaanye jangu bakunyigeko olina kali kagundi akasunguyira jangu bakunyigeko omuntu singa oba oyina fatigue by the way are true jangu bakunyigeko omuntu singa obeera ne dormant erection yeriwa dormant olinga yagala osituka waliwo ekikugaana okubebala akoba wano n'agamba leero musse abanga amugamba nzija genda bakunyigeko then kati bwe omala eyo service then kwojjira wakojja nenkusimba ecupa waliwo eri nowagala Vigamin Plus kati nenjikuwa ekigambo viga kitegeeza ki viga kitegeeza ki maanyi energy viga kati awo n'ogiteekamu bw'ogenda ewaka we bateekamu emirimu okwazza bukwakku era mwe abasajja mugaanira bwereere okujja ne babanyiganyigamu era naye waliyo ekiriyo naye bamala okukunyiga abawala bano balina bye bakukola kive si kive omwana yagambye yayita ebintu ebyo mbu bya kisiru yeetaaga kutuga waliwo MP waliwo political tumuyita tutya omuntu ng'ali mu politics naye nga tomanyi kibiina kyabwe nga tomanyi waavuga ali awo kale nga tomanyi butya bwakola nga si MP gundi olaba mukasambidde MP waawe oba akolangaani kale abuzaabuza ekituufu kimanyi naye nga mukwano gwange yagamba sente zino zebavujjirira okuva mu Amerika okulya akabina bazituwe zivujjirire wali awatuufu fe tukenkebula nze nzije mu woteeri ng'omuwala musasule woteeri nsasule ogwange gwa kuzina ezo muzireete mupromotinge wano naffe mututeeremu ku ssente apo mupromotinge wano naffe mututeeremu ku ssente nzijenga wano kusipa nga buli kimu kisasuddwa Diana ngambe nti kojja room 13 omwana musasule buli kimu kisasule nga nze nzize kweyagala bweyagaza ate muziwa ebisiyaga promoting mu bino ebifo kuba masajja ayamba ate omusajja bwe yeegatta kyongera ku ntegeera ye ebitundu 7.5 ku kyo agundi tategeera wamma omuntu yenna ali impotent tategeera omuntu kati kankubuulire lwaki babba nnyo bakadaama baba bamisinga sex tebategeera ogambye ki lwaki babba nnyo bakadaama mbadde ku kyeyo ebbanga lyonna sente boyfriend aziridde ali eri tebamulya omukazi kawabe waka bekuba obutaba gwe mma mukazi wo sexy
okumala weeks emmere ejja kusiriira ajja kuba anyiiga ennyumba ejja kutandika owunya akaswa akatali kaayo amasuuko ojja sulanga mu gatali magolole ogenda kubanga tokyalya kyanca ewaka omala okikola ekyo kirabe ekiro mukube mwaka 10 ajja kuba agolola amasuuka ng'amanyi wooli ogenda kwebaka kyokka ng'ogenda ku mulimu kyayi ojja munywera mbuliri sex ze zimu ku ze tuyita brain left theology. Omusajja atakola sex oli musiru tolowooza totegeera ebimuwa senti z'omukazi muwa obudde mukola lwenjagadde totegeera omukazi ne bwe yeekyusa bubi mutereeze kubamu agambe buga nti nze leero mbadde saagala otegeere ddi nti tayagala nga tezadde mazzi dekaye kubulye nti ate tayagala otuuke kumalanga nkalu ekitasoboka era olunamukyusa bwoti se nno saagala olunamuyingiranga enzaala kyekiri kye nakugamba omukazi tomuwa tayimu yakulowooza ku sex nga si wuwo gwe mukuume nga olwaba n'alagala okirowoozaako amisinga sex ng'omusimbamu omuti lwabagayagala okulowooza ku sex ng'omusimbamu omuti bino ebintu byenkugamba dayas abafumbo bajja ne beesiriwaza naga nti nze mukazi wange tumala weeks 2 nga tetwegase oli musiru anko saawundi tegeera tesimanyi ze omukazi owange tumala ne weeks 3 nga tetwegase oli musiru kibuuza mufumbo mugamba bugambi simubuuza mutegeeza oli musiru weeks 3 mukazi waali mu kulowooza amisinga sex ng'oyagala okyawa omukazi mwawukane mumme sex ne bw'otamugoba abisiba n'agenda era mu abasajja sibayo omukazi anemeddeko tagenda mumme sex ajja kuyitamu ekyo kyekintu ekitalina ddagala ate tekirina muntu agenda kikuwonya paka ng'onoonyeza agenda okukukola nze ku mulimu ewange semployinga muntu atalina mukazi semployinga mukozi atalina musajja kuleetera bizibu nkere ku makya ng'omuntu anoonye eddagala ly'amaanyi ga sajja omuweemu erya alusa olw'okuba oli mu budde bwe obw'okuba ntokoze sex totegeera sex ddagala bayitawo sex ddagala kutegeeraawo ojja nkutegeerera ddala bulungi sex ddagala era bw'ofunanga omukisa anytime is tea time. Anytime is tea time. So just know anytime is sex time. Taliiko budde. Wekikutembedde nga obikola ewaali kamata yote. Kamata. Gwe olowooza bwoti nti bane mutuferere anti abakazi Katonda yabakola nga bw'oba musudde mu laavu buli kadde osobola omusisinkana. Ya asolekawo byonna byonna najja akulaba. Oyagala kuzina kojja. Kalu abasajja mukole sex mutegeera okusinga ku ntegeera gye mulina. Eno gavumenti yandibadde yavaako dda naye mukola ebintu bingi ne mwerabira sex. Sex asobola kujjako gavumenti.